banno bano tebakimanyi ab'Uganda okitegedde kati mmwe ebintu ebyamakulu byasigala muffe aba ku internet bakubya abantu bomu Uganda kuliko lugambo kuva ku makya kutuuka kiro lugambo gundi yawasiza gundi ne bamumubbako gundi bamusanze nga agira bwati gundi ayagala gundi ate nga gundi ye yasooka okuyagala gundi mukahona lebonsereko yali muka gundi ate hona lebonsereko yamuwasiza nga yabadde muka gundi ebyo amazima gasigala wano mujja kugenda mukkiriza mpola mpola nti we have the source and the credible one. Kati gwe Norman agamba mbuno tubijja ku Mwenge simanyi twabadde ku Marwa. Norman shares a video kati ngendeddewo ku gundi olw'obudde ndabyeko article ya Museveni ng'ayogeranga agamba bannayuganda temufayo tugenda kukwata babamenyi b'amateeka abamenyi b'amateeka abatavaluwinga bulamu bwa muntu. Museveni nkimanyi ogenda kulaba video yange neyeggulu wagirabye kasajja gwe wakubya abantu bomu. Museveni gwe wasa abantu bayingidde mu meeting sawa zabadde zigenda kwera sawa 3 era ebintu byonna Museveni yabadde abiraba bulungi nnyo ku gundi bwati mu room mwe babadde mu State House gana amanya ge gabaddeyo bwe bayingidde nakitegedde nti waliwo meeting egenda okutandika waliwo meeting etandise wabula ne mama nangamba sinamanya kishi girimu nja kubuulira ng'ewedde. Meeting eno yabadde mu Doni Wanyama, meeting eno yabadde mu Kibuule, video etandise ekigambo nja kukisabira eri mu maaso. Doni Wanyama, Kibuule, Museveni, Kandiho, Kayihura, Kahindo Tafiire babadde mu meeting eyo nga bamaze okudeployinga wonna nga bwe bagenda okukuba bomu era byabadde bwe biti. Museveni lwali mu statement yagambye bwati bantegeezezzaako nti nno waliwo. Museveni yabadde ku TV live ng'ebintu abiraba bagenzo oyingira mu meeting nagitegedde wabula nga ninda kiki kigenda givaamu bagenzo okuwiranga bomu. Mama nangamba nti eyo ye meeting yabaddewo nkugambye yabadde mu Doni Wanyama wabukedde yabadde mu Doni Wanyama yabadde mu Kahindo Tafiire yabadde mu Kandiho yabadde mu Kayihura yabadde mu Museveni ne mutabani we oyo mutamivu babaddemu nga balaba buli ekigenda mu maaso. Museveni gwe wakubya abantu bomu totawana ebyo ab'oku ASP Bible and Politics temuli surprised kubanga buli jombi bagamba Museveni yadda mu juzi yaze Museveni wairo akyalaba video yange gye nalabulirako okuba taxi embassy era Museveni kyokyo yagambye baali bamaze okuleeta abantu abagenda okuba taxi embassy babajja Kasijjagirwa mu barracks ye Kasijjagirwa era be bakubye wano. Eyo bomu yavudde Kasijjagirwa n'abakugu abagikubye babadde bavudde Kasijjagirwa nabaga byonna mbimanyi nabagamba buli bomu wegenda okuvuga ekigambo ekigenda okusooka NUP si kye kyabaddewo abawala ababadde tebamanyi ku kyabaddewo babadde ku ttaka nga baazirana. Sebono omukazi omukambwe ennyo w'amaanyi ennyo atalina kyatya yayimiridde mu kamera nannyonnyola byonna nga bwe byabadde nga talinaako ziga naaka mwana gwe Museveni agenda kutta gwe tebagenda kusiba agenda kutta. Kye yabadde akwagaza kyawedde ye yabadde akwagazaamu statement egi NUP rest in peace eyengalabiyo fuyo muwala bagenda mutta temuya kuddayo kumulaba era amanye ewaabwe mu mugambi okujja kadduke ate anaddukirawo. Buli ekigenda okubeerawo bagenda kuba baagalawo ekintu eki NUP. Oyo omuwala waakiri yandigambye babadde bambadde ebimyufu naye bamugambye gamba NUP ne byayogera tebikwatagana. Tubadde tuyimiridde wano ne bakola bwe bati ne bangamba leeta akataasa leeta ejjinja leeta essowaani leeta baketi byonna n'embisomba n'engenda nnona gundi mbabanja sibalaba ne bakomawo ne mbabanja ne bantuma bbiiro n'enjireeta ne bagifunya ne bagikasuka mbadde njironda ekintu ne kibwatukira wali gwenga wasigaddewo. Gwenga wasigaddewo mwenga teyabakubye. Kati ebyo mu birimbe balala. Museveni yabadde live bwati ng'abiraba ojjukira nga bwe baatulaga Abamerika ku Bin Laden
nga Obama atudde mu studio bwati alaba buli kimu. Museveni yabadde amanyi buli ekigenda mu maaso nga bali mu meeting balaba. Oyo omwana rest in peace. Oyo omuwala bagenda mutta. Mbabuuliridde wano. Si byo byokka n'ebirala bijja. Nabagamba ekya nabagamba baasi ze zibadde zikulembedde naye n'abamabala mwegendereze abakuŋŋaanira awantu awangi. Omuwala bagambye bwe bati. Wabadde wabeerawo nnyo wano abasirikale bangi naye olwaleero tebazze. Doni Wanyama yabadde mu meeting yabadde amaze okukuba ebbaala eyo mu mawulire. Omanyi lwaki yagikubye mu mawulire kolo? Yagikubye mu mawulire abantu basomeko ku mawulire ago. Abapya ababadde banoonyaawo okunywera nga tebamanyiiwo bagende banywe. Okitegedde? Abasirikale bulijjo abanywerawo bo ne batajja. Era omuwala agamba bw'ati wabaddewo abapya bangi bakisomye mu Bukedde. Doni Wanyama bagenda kusiba. Weetereeze bw'atyo bw'ayogera Nabbi omuto ali Uganda. Doni Wanyama bagenda kusiba. Eyo nkola ya Bukedde. Buli lwe wabaawo ekintu bwe baba bagenda okutta omuntu Uganda, Bukedde esooka nemukolako interview oba nemukyaza ku muntu w'abantu genda yolabe. Bwe baba bagenda okutta omuntu Bukedde yesembayo okumu interviewinga oba munnamawulire wa Bukedde ayogerako naye ku programu yonna oba lugambo oba ki wiiki eddako ne bamutta. Bukedde bagenda basiba. Doni Wanyama bagenda kusiba. Yabayise indirectly, yabayise mu Bukedde emisana ng'alinga abategeeza ayagalawo okukyakalira. Simanyi ku digida iyo tebaggalawo. Bonna ne bagenda engalabi twa ffe twakowokaaba. Bulijjo tubagamba bagenda bakuba bbomu ate zikyajja. Mbabuulire endala egenda okuddako okujjako Museveni leero akipame mu ttooyi bagenda kukuba bbomu ku Parliament, bagenda gireetera mu mmotoka bagisimbe ku Parliament. Lwe nayogera ekintu kya Lumbuye ekya Taxi Embassy bali bagikuba nkeera. N'olwaliro Museveni akyagibalangira mu State House yabagambye mmwe nze ndi Katonda wammwe ebintu bino mubyogere. Naye bwe bali baba bayingiza emikwesese nga siriiwo lwe mujja okumanya nti nno nali mbayamba. Ne mulyoka mwogera ekintu kya Taxi Embassy buli ssaawa mugamba mulaba bwe baatadde Lumbuye. Era okuva Lumbuye lwe yazze amawulire bw'oba toyina 6 gundi 6G simanyi G simanyi 5G bw'oba kati toyina 6 tosobola gafuna. Batya Lumbuye. Museveni atya Lumbuye okusinga Koni, atya Lumbuye okusinga Amini. Omanyi Museveni yali atya Amini. Amini yamugoba n'asula mu nsiko wiiki namba nga tavanga mu nsiko. Atya Lumbuye okusinga Amini. Kasajja gwe wabaddeko nga gwe era bannayuganda temutawaana. Era njagala ndabe Museveni ngo bagenze okuba n'abantu ab'okukwata bonna babayina ku lupapula, babayina ku lukalala, bonna nga be bagenda okubagira, bonna ab'NUP nga be bagenda okubakwata. Nkubuuliridde wano bonna babayina ku lupapula. Ate mu be balina mulimu abaabwe be bagenda okukwata nabali bali balumirize bano. Abaabwe balumirize ab'NUP nti kituufu ffe twatega bbomu naye gundi